Zanera alongside SPV Graphics. Omuyimbi Spice Diana yatabuse. Wiki yewedde ebaddemu okola amawulire wakati wa Winnie Nuwaji. Waliwo ne story awe ya Maureen Nantume tennaba kwatuka bulungi naye esawa yonna mujja kuba mugiwulira. Kati omukyalo ono Spice Diana yakoze oluyimba lwe Baby Jango Ndabe yakoze remix n'omuwala Omutanzania oba n'ayambala nze video yanyumidde okulaba era oluyimba ndulaba buli mirundi ndowooza buli lunaku emirundi ng'esatu ng'abawala banyirira. Kali no Spice Diana waliwo abalabye video eyo ne babeera bakyankalamu nnyo ayambala atya buno obugoye bw'okuwugiramu n'akola video biki oyambala bubi erererere abantu ne bayomba. Spice Diana teyatawanye yagambye kangende ku mukutu gwange ogwa Facebook nkubuulire gwe ayomba. Yabagambye nti woba oyomba ola Spice Diana okwambala woti kitegeeza ekintu kimu toli faani we bwe kiri toba faani we kuba ye azakikola ebbanga lyonna ng'ayambala atyo. Kati mwaba muvuma kitegeeza temuli bawagizi be era tabeetaaga kuba already alina abawagizi abamala. N'agamba ye tagenda kwambala bigoye nga agenda ku lumbe oba bana abayimbi bakadongo kamu oba bana abali eyo mu kyalo. Ye mwana muto alina omubiri ogunyirira alina omubiri omulungi era asobola okugulaga ensi. Ye Spice Diana oyo ye story gy'ataddeyo etambula kati ku Facebook post ye agamba ye tagenda kwambala bintu nga agenda ku mikolo ejja emikolo embaga n'okwanjula ebyo tajja kuyimbira mu Gomesi kuba ne music gwayimba wa new generation tayimba oli kadongo kamu old generation yavaako. So aze ku mukutu gwa Facebook osobola ogendako n'olaba n'atabukira bonna abamuvumye n'agamba abamuwagidde ebbanga lyonna bakyaliwo era bakyamuwagira. So tajja kukyusa mu nyambala ye kuba n'omubiri alina mulungi okulabikako okitegeera alina mulungi omubiri nga gulabikako. Kati mwenna abalina obuzibu mu mwani friending oba mwani subscribing ku channels ze mumuveeko mwesonye musigale mu mirembe gyammwe naye asigale mu gije. Tajja kuva ku kintu kyakoledde ebbanga lyonna nga kyakola era kye kimuweesezza ettutumu n'obuganzi mu bantu katasobola kivaako kati olw'okuba wali wayogedde ku nyambala ye. Ye Spice Diana kyagamba I'll keep my opinion to myself naye nze siyinza kujjayo Spice Diana ng'omuwala asinga okwambala obubi. No, I think there's a difference between showtime oba showbiz n'okubeera omuntu olw'enjawulo. Nze ndowooza buli kye yakoze yabadde promotinga luyimba lwe bu video buli ku Facebook challenge. That is one way of marketing and promoting. Ate sirina nnyo kibi kye nalabye nganzi naye gwali eyo osobola okumbuulira gwe kyo walabye era ky'ofiiringa. But me with Spice Diana I'm okay. It is a final channel, Zanera alongside SPV Graphics.